Omega sisobola kuleka nga sikubuuziza. Are you in good terms with Rage? Yeah. No. It's going to turn up Friday. Jango for sure. Okay. Yeah. What happened today in the press conference? You never turned up. Whose press conference is it? It is yours. But Am I here? He's a Western king. That Did is you how come we for say him or you came for me? for you. Thank you so much. Next question. Oh. Tetubiremerako nnyo. Ozze ku conference ya? Yiyo but abayimba abazze nze nyini conference ntaninze up. Ku bayimbi bonna abazze wano lwaki toli mu batunuulira n'ogamba nti bannange gundi azze bannange lwaki mutunuulira oyo ataliiwo lwaki mufokasinga ku negativity gwe why are you so negative? No. Njagala balina kuba wulira okay ebikulu byo ojje obiwanika n'obijjayo obuzibu kyali kimu naawe toyogera ngunduze it was just one show ate buli kimu twakibanyonnyola ebintu ebyaliwo ensi yabiraba so tokisusa tosala mugambo mbunzizenga eidimeka here we are not kusala mugambo you're cutting the words you're cutting it I tell you twewa ffenna tweweereza kuba teri yafaba munne that's for sure just twakyogerako nti oli abadde kyaliwo for a long time so obeera ne kyaliwo ne mwegeyamu no man tukolere tutyo tutegeera just nti twabanga tugaba demos nga bwe nfuna demo nga muweereza naye bwafuna nga mpeereza so how the song came up okubanga balumpa namuweereza nga kati nentuka nenkowa neŋamba you know what kati nze nkoye okuweereza kati naawe bwofuna olumba lwolaba osobola okumpeereza netuwuliriza mu demo eziseewo yes so bwe yampeereza nekusanga nga the perfect song yakujja from my side netukola ebintu Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 3120 83 oba 0750 3120 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Actually, congratulations for this milestone. Thank you. Oli bulungi? Are you ready for the show? Yes, I'm ready. I just want you to describe very fast, briefly, Queen of West Chivava actually. Munaye Queen of West abantu bebalimba nakuba omuziki nga sibaweza ne bagamba waayi katukuwe obwannangule. Yes. But your word is described as if you've grown up in a ghetto life. How true is that? Ebigambo byo, how you package your lyrics, Asijja kulimba nti kuba tuli mukyala mulimba saakulira mu ghetto life but I kind of lived it somehow somewhere when nali mu struggle mudde waka join the industry nagibeeramuko nga omanyi nti tebibeera byangu nga wakatandika but saakulira nti wetwakulira twalina nnyo but tewaali teebaliza Katonda and I also applaud my father okuba nga yagezaako okumakinga sure nti ekimu kibeera okay. Omega, your best thing is in West. Naye we congratulate you kati nti ne mu Central wa penetrating. Bayimbi mu West okujja ne bakuba mu Central basooka ne bakuba mu West. Lwaki gwe watandikidde wano? Kyawandiikibwa wanti tulina twoke. Yeah. I'm just asking. Yeah. Kyawandiikibwa. Tewali. Yeah. Thank you. Teyina mbeera nsonga. Okay, ebikulu byo ojje obiwanika n'obijjayo. Obuzibu kyali kimu naawe toyogera ngunduze it was just one show ate buli kimu twakibanyonnyola ebintu ebyaliwo ensi yabiraba so tokisusa tosala mugambo mbunzizenga eidimeka here we are not kusala mugambo you're cutting the words you're cutting it I tell you kuba bw'ogamba nti ozenga obijjakayo just like I've organized 3 or 4 shows in Antigua but it was just one show era ebintu byatambula bulungi
ne tugijjayo Katonda bw'atyo bwe yasalawo ne tusalawo ne tulonda olunaku olulala and it is happening this way. Yeah. Talk about the collab with Cindy. It has been a mega collab of the year. Yani yawani collab because mu bigambo bya right agamba by the way oluyimba ffe twaluwa omega okumanyi na Cindy nga fogotoka. Ffenna tweweereza kuba teri yasaba munne, that's for sure, just twakyogerako nti oli abadde Charlie wange for a long time. So obeera ne Charlie wo ne mwegeyamu ne mugaa nnyo maani tukolere tutyo kitegeera just nti twabanga tugaba demos nga bwe nfuna demo nga muweereza naye bw'afuna nga mpeereza. So how the song came up okubanga baluuka namuweerezanga kati ne ntuuka ne nkowa ne ngamba you know what kati nze nkoye okuweereza kati naawe bw'ofuna oluyimba lw'olaba osobola okumpeereza ne tuwuliriza mu ddene ezize. Yes, so bwe yampeereza ne tusanga the perfect song evudde from my side ne tukola obulungi. Bwe bw'oba okubyemu tokyuka ate kyalufudde olw'amaanyi. Ndoza just mukwano gw'abantu kisa kya Mukama zijja kwogera kuba ffenna nkukakasa nti buli muyimbi bw'aba atta oluyimba bw'aba ata areleasinga oluyimba tosabeera kugala nti but ffenna tukola nga tulina eryo essuubi nti oluyimba lwange lubeeko kyerungattako oba we lutuuka oba we lweyongera okutegeera. So no ndowooza just yali support y'abantu babagala ffenna bazze batubanja eyo kolabo. So I think that people were excited for that. We mundowooza yange I think that people were excited oluyimba ne balwagala ne balulaga omukwano ogw'amaanyi ne Katonda n'alublessinga. I think that's it. Nga sinakuza to another question so kotangaze bana Uganda sente mmeka okuyingira emmeeza mmeka? Okuyingira $2,000, VIP ya $5,000, emmeeza yakakadde kamu. This Friday olwokutaano luno tuli ku Cricket Oval. So mbayita bannaaye mujje tunyumirwe, mujje tukube pate, mujje tugende international. Otegeera ennyimba mujje tubakuba omuziki tunyumirwe. Omega sisobola kuleka nga sikubuuziza are you in good terms with Rage? Yeah. No. It's going to turn up Friday. Jangu ku show. Okay. Yeah. What happened today in the press conference? You never turned up. Whose press conference is it? It is yours. But am I here? He's a Western king. Did you come for him or you came for me? For you. Thank you so much. Next question. Tetubilemerako nnyo. Ozze ku conference ya? Yiyo but abayimba abazze nze nnyini conference ntaninze up. Ku bayimbi bonna abazze wano lwaki toli mu batunuulira n'ogamba nti bannange gundi azze bannange lwaki mutunuulira oyo ataliiwo lwaki mufokasinga ku negativity? Why are you so negative? No. Njagala weekube mu kifuba wulira njagala weekube mu kifuba ogambe nti ndi musajja muzibu. Abayimbi bangi n'abamu tebafunye we batuula but gw'oli mu kutunuulira oyo omuntu omu atabaddewo tolaba nti gw'olina ky'onoonya. Tokiraba? Kino kyembadde ya mazima. Okay, obugambo obusembeera abakulaba. Obugambo twesange elugogo olwokutaano luno bannange twesange ku Cricket Oval olwokutaano okuyingira $2,000 VIP n'emmeeza zikyaliwo mujje tunyumirwe. Alibad tickets zikyaliyo okuva mu osobola okufuna Alibad ordinary ya $1 VIP ya $5,000 era sigenda kuva wano bannange nga seebazizza basponsa bange. Neebaza nnyo Kadanke bannange bambeereddewo nnyo simanyi batya we nsobola kinyonyola naye Kadanke bannaawe mwebale nnyo ndaba balage kye bakoze wano. Nze I'm just a local woman kati nze bino nandi bituuseeko otya oluyimba lwakutuusiza international. I'm still local. I'm just going sinatuuka. So bannange thank you so much Safe Border my media sponsors mbeebaza nnyo mwebale kumbeererawo. I'm really honored. Thank you so much.